Joshke alright ate twolekedde kina Uganda Super nenge no gye tugenda okulaba oba gye tuli mu kulaba bagiyita bamunjagaliza bwagaliza njagala twetegereza obulamu bw'okubeera ng'omukyala oba omwagalwa baamukusiimira ebiseera ebisinga muba temwemanyi obulamu bwammwe biki buli omu byali emize mugigwako bugwi kati ekibuuzo kiba nti musobola okweyongera mu maaso ne mugenda mu maaso n'omukwano gwammwe nga baamukwagaliza oba tusiimye okweyagaliza oba okwenoonyeza abaagalwa katugirabe jjukira vije Joshke nkugamba nti firimu ziba za byakuyiga kati munnange omukulu yabadde asuubira kusinkana Tooto kati onaamugamba ye Tooto yenzigwe kikitonsiimye adeda ekyo sinnakyogerako yingira kalibu munnange asoose mwetegereza kirayika gwabadde asuubira si yoono ndowooza abadde alina ekifaananyi ekirala mu mutwe munnange kati njagala tumanye biggwerawa kati munnange omugenyazze oba delivery nakugamba ki munnanga abaana ba delivering ebintu wano center point they deliver the center point goods kiki waliwo obuzibu mukwano tewali nnyo yagwe fiiki oba mpubye yenze kati kyembuuza omusajja omulungi bw'oti ddala gwe omusajja omulungi n'ennyumba eno enyirira okamala bweti ekyokuba nti bakufunira omuba lwaki bakufunira bufuniza omubeezi kakati Tooto baba connectinze nno abakazi bafuka bazibu kati wulira ensonga ogambye nti wakalabika bulungi abakazi bazibu nange ndabika nga ogambye awaka walabika bulungi nange ndi wakabi bonna abakazi we baba bazze baagala ebyo ebiseera ebisinga atunuulira ennyumba enatandika okubaza wenvaano nsitula kiki kyeŋŋenda nakyo ebintu ng'ebyo ng'alaga ndabika yange kwegamba oli azze ng'ayagala ngeri gy'olabiseemu njawulo bonna funamu ekyo ekintu kyekimu kati munnange salawo nti nze okuddamu abakazi zenna engeri gye bali nti bulijjo bamwegombako bulungi bwe na bugagga bwe kwe kusala wayingira blind love kitooto kiyina akazigo kalabye naye waayi siddibu mbadde njagala tema mugambo kazigo bulijjo mmanyi Tooto afaananga bano bannalumansi naye nange nabadde n'ekifaananyi kirala nga ndaba Tooto onaalabika bannalumansi Tooto aye bafaanana batya bannalumansi baba bamansamansa atambula amansagana naye kati munnange okakiti Tooto oli mulungi obbanga bw'ofaana bw'otyo kati gwe naawe ku bulungi bwo lwaki bakulondedde bulondezi omubeezi kwegamba buli omu kyekibuuzo ky'ayina omusajja mbooko naye ate bamusiimidde busiimi okitegedde n'omukazi bw'atyo namugamba munnange nno nange kirayika emboozi tulinaye ex bampuubawuuba munnange naliko mulaavu naye ekyantuukako yesu wetu maisenga ugasenga namala lumu neŋŋamba owayisenga bw'aba nfunira omusajja kati ebintu by'okuddamu abasajja bano omwesiimidde omulaze nti omwagala byansukkako eŋŋamba owaayi kanjira ntambula oba senga akamufunira abameka otuuka ku ono nze simanyi naye ng'egenda mu maaso banjagaliza mwagaliza gye tulaba temuyimbawo akayimba kammwe banjagaliza mwagaliza esa mwagala emabega lubaawo maaso omuserebende egenda mu maaso okuba na leero kati munnange wange omukulu tamuwandisizza mu maka tebiriimu road test atuuse ekyapa bakimuwadde kati kino kye bayita okulonda ekyapa mu mannya-go kikiŋŋendeke mu kiyigo ogendagenda mu kisenge ekiyigo kiri awo mu kisenge munnaye ojja biraba omulyango ojja ggulawo gw'ekiyigo ennyumba eri self container kategedde akantu ako naye nga ku 07587333 nonyaako ku WhatsApp mpereza akamessage ompe n'erinnya lyo nsobole okutumirako mu firimu zange so nga ate ojja ku WhatsApp nina groups osobola okujoininga woba oli interested mu group oba seekyo updates nozirabira ku status mba nteekayo buli firimu gye nkoze nawaweeri kola ebina Uganda ebinigeria obukoleya ne documentaries Joshke kati munnange obudde bwaziba kati
kati ndowooza ne mubadde mwesunga. Oyinza okwagaliza omuntu otuuke mu buliri eyo nga ng'aligoonya nga naye. Kati munnange okimanyi ntandise okugwa mu mukwano aze tali mulaavu. Kati atandise butandisi kati. Yazze tali mulaavu ye atandise butandisi kati. Nange ntandise okuwulira ng'ekintu kitandise okuŋŋamba nti nno oba toto n'alabika gwe nandibadde nasinkana okuva edda n'edda. Kati omukulu yeesiimisa ba ex abaamusookamu mwana muwala mbu singa tebaamusookamu teyandimufunye. Ndowooza ofuna omukazi mugamba afuna muwayo akatwalo akatwalira ba ex munnange kubanga singa sibe baasooka mamayo yakoyewaani nedda baaba. Ayiwo omusajja yaŋŋamba nti nno ayagala afuneyo akaana nga yakatandise kwamugaba gwe bajja okukuba emiggo ojja nnoonya ba 15 eyo naye nabo bazibu ku mulembe guno ogwa jjajja agenda. Ndowooza kati nze kangende neebake mu ddiiro. Lwaki nga lwaki tetwebakaano omukazi yazze yeetegese omukulu ayagala genda mu ddiiro. Egenda mu maaso bamunjagaliza gye tulaba. Anti munnange ekituufu sinnakumanya tonnamanya tulina okusooka okwesitadinga embeera mbu omusajja ayagala kuteekawo road test naye nga si yaki si ya luguudo oluli eri olwasalawo Northern Bypass Express eyo terigendayo era asazeewo agende yeebake mu ddiiro ate basooke besitadinge kaana akalekera obuliri okuleeta omukyala ng'obuliri modulo tabwebakangamu. Simulaba ngeri gye nvaawo naye ng'egenda mu maaso nkugamba tino firimu zaffe tuba tunyumirwa nga bwe tuyiga ate nga bwe tuseka. Nsaasira aliwo yaŋŋamba kati nze ndaba nti ekina Uganda kiri mu Luganda ate nga kyogerere. Omanyi miningi ya vijje gwe? A vijje is not a translator, is a video joker. Egenda mu maaso ati kuba kulaba kunyumirwa nga bwe tuyiga wamu n'okuba amannyo kuyita okuseka. Kati kakazi katubambi katoto kannakazigo ziyolirye manyi mulimu amannya nga go omuntu gamuweebwa kikula kye. Omwana alina ebinyamanyama mu bulago alina erinnya Katonda lye yamuteekako nsingo biseera please. Ono wa kazigo yenna kazigo kati oba owebbina eddene yenna bbina. Egenda mu maaso kati mukazi wattu gwe balese mu buliri bambi ye ekininki ne kigamba omusajja ono yandibadde wano nga gwenkwatako mwana muwala yasiimye dda omwana ow'obulenzi simanyi oba amusiimye bya ddala oba lwa bintu nambeera gyamusanzeemu. Ekituufu obuliri bwote singa amugambye genda ofumbirwe alina n'ebigambo byamubuuliridde ng'asimbula. Omusajja tomuweza muwe ku makya mu kiro mu ttuntu bannange mmere abato njogera ku mmere gy'abaamuwa. Egenda mu maaso kati omukulu aba ali mu ddiiro naye birowooza yagala nze ndaba bano beefumba. Beefumba ali mu ddiiro naye ng'otulo tujja mu ntebe abo otulo tujja ng'omanyi munno mu birowoozo ekiruguya ne kituuka n'agireeta. Sikaati yeeno gyayambadde nnyimpi agamba waaye nze njagala kwebaka wano eri ppiro ekaluba ndowooza ne si kukiina kuno ku ppiro n'omubiri gwono kiki ekikaluba ku kine waakyo wano empulira emire okay oze owaaye toto ndowooza oba tugenda eri ewagazi. Yawuli abamunyigiriza manyi okunyiganga ne wali omutwe w'ogunjise wanyiga. Iba mama temukkiriza bintu weebiti. Omusajja asazeewo mbu owaayo anyiize nnyo agende yeebake mu ddiiro genda omunoonyeeko mudde mu buliri musekeesekemu munyumyenyumyemu. By the way njagala kukiwa waliwo ke njagala okuyisaawo eri abaagalana.
obadde okimanyi nti no ensonga zammwe muyina zikwasiza mu kisenge akameeza mukaze mu kisenge gye muba mwogerera ebintu byammwe akaze omukulu laba watandise okuwe nze sinyako buzibu ebintu bino binyuma omwami watandika okuyisaayisa engalo gwe manyirawo nti naayagala please sembera kumpi tokalubya mwana w'abambi oyo mulangira Joshi weyagaliza kati akaweta kano simanyi oba omukulu ne yakataddeko oba kale ka design nenza mba ntandise okufuna ebibuuzo bannange ate mwana mwata agivuga ekiro wulira Subaru mukulu kino kye bayita banjagaliza mwagalize obadde tomanyi mbeera ze kati atandika gundi gwe wandibadde osembera eri oyiriitira nnyo please mahika teziriyo olyoka ovuge lukululana omukazi ayiriitira ekiro agivuga ekiro she is fluting afuluta please ebyaddala mukulu emirembe gyamugwako nedda ate bino saabitegedde ndowooza teyataddewo bukwakulizo gweoyagala kufunira omubeezi mugambe waba afuluuta toleeta ndowooza asooke yebakeko naye obuzibu okubanga n'oyo gw'ogambye atestinga oba afuluuta musajja nga yakufunidde naye ono yabadde senga munnange ate olowooza okutandika okufuna ebitakwatagana tekutandise bamunjagaliza gye tulaba akatundu akasookera ddala kati mwana muwala enkeera nga azzeeko eno mu kiyigo bwana mukulu akozesa mwenya nakyo mouthwash eddagala lya mwenya nno lya ddala nze nkubuulira so wakozesa mwenya nakyo mouthwash togenda kufuna kye bayita kirwadde ky'amannyo gonna kubanga eryo eddagala litukuza amannyo that is one ne woba nga wajjeemu erinnya oliteekayo lijjanjaba ebiwundu kati olaba lijjanjaba ekiwundu nekiwona kati olwo akalwadde buno buwukawuka obeera mu mannyo simanyi mannyo ga bituli sitole twala tugende so nga ate era ne mwenya dental clinics agamalwaliro wegali omusawo enamba y'essimu yeeyo gwe kubako ku simu bajja nakuwa consultation oba oyagala okwebuuzaako nti no munnanga ate erinnya lyange lifuuka litya erya kkala eya white nga gundi z'abano tawero z'abano munnange yadde eggulo wabadde wafuluuta naye eno mu kiyigo omusajja yajja n'omwana n'agamba nti nonyweza wano bebi nyweza wano kirire wano ewali ebiruma wano ewa kyuka eno ndabe ogambye emimwa gino mirwadde kansooke ndabe niweranga abaana abazannya ebina Uganda ddala bikomaawo bikomaawo era mukyala kojja nze nkugumya kojja professional mulungi nnyo waba azannya firimu manya kikoma mu siini awo tewasukkawo bakyala baserebu mugamba mutya obeera bbawo omusajja omuzannyi wa firimu ogenda okulaba akatundu ke yazannye nga ddala waabadde munyiigo mu mbeera eno tandise okuba ebifaananyi ogamba bannange omwami owange nedda nze ngenze kanobe oba si kyo firimu ziveemu mugambe bebi wandibadde okwata nabwoti ate munnange mwana muwala ne mwana mulenzi olwava mu kiyigo ndowooza oba kati ku luno tugambe nti nooba kati ono aba ali wano nga beebase bamunjagaliza wagaliza gye tulaba kugamba 0758733334 nonyaako ku WhatsApp tojja kuddamu kusubwa message oya firimu oba update ku firimu zonna ze mba nfulumizza kitegeeza wojja osobola okujoininga group zange sina kindi no saving number yange nange nenkola ekintu kyekimu notandika okulaba status kwenteeka tinfulumize Nigeria kiri ku channel bweti kina Uganda kiri wano gundi eri mu library bweti kati omukulu obudde obwekiro akwata essimu ya byabufuzi mpuuga gwe bavuganya tajja kubawangula mwana muwala abadde mutulo yagenda owiyo omuyaayi ate be bano bagundi ndowooza alina kuba mugundi muleekaanyi alina kukola ku buno obuzindalo buno obw'ebyalo akwata essimu n'akimanya nti gwayogera naye ali Masaka naye n'ayogera mu ttooni nga gwayogera naye era ali Masaka owaaye ogamba otya ali ku ssimu gaani bannange
bali mawulire okimanyi ng'abo bakozesa bukozese mawulire bampuuga just obwo busita nti babuteekawo naye nga tebatusobola kazi n'agamba nnayo omuntu yaggiddwa oba yaggiddwa mukazi wattu byamutama nkugambye bamunjagaza bwagaliza lwotandika okulaba obuze bw'obadde tomanyi kati mwana mulenzi ye yalabiddewo dda mwana muwala nga ki overfruit agivuga ekiro afuluuta kati munnanga ate omukulu kye bamusanzeemu mu by'obufuzi saawa bina bya bufuzi ate nga gwolaba ayogera bannange oba ngende mu ddiiro yina ogusimu taguvaako omuntu anaaluma omutwe n'obeera ku ssimu ono ali mu bampuuga mbu tebajja kuwangula bo be bagenda owangula egenda mu maaso naye nga twate twolekedde obudde akaseera oba omwaka ogw'okulonda nateera 2026 yes tugenda kubanga tulonda kakasa nti no munnange obulu tebukwawula gw'obadde owagira bamuwangula guma ate nammwe babawangula nga mubadde muyina emmundu mugume please egenda mu maaso kati munnange mwana mweyagaho omulamu tawoneka kooti kusembera eno akabonero akalaga nti kyova okwogera tekinyuma wabaawo social distance okategedde covid akomawo mu buliri awo kyovula anna njagala akatanda kagundi 3 awo kale odduke tulabe ebyo ebinene tujja biwa abaana ffe tusule ku 3 please yes abaana basule eri begazanyi nefe basatu awo kana akafunda kano ke kanyuma kati enkeera munnange omukwano weeguli tujja kubira leka gwe nja kukuluma ejjiiko gwe yokulumira efuoko ojja kukakasa nti n'ezo gaapu ezirimu nze yazissaamu bambi omukwano kati weeguli naye nga bintu byakwesoma kuyiiya kutandika kulaba buli omu mbeera za munne bano tewali yakwana munne babaagaliza bwagala gundi eyo nfunyayo omukyala nze bannaye eyo bizinesi ate no weeziri ate by the way abanoonya temubalaba ku TV nga sho namba ate nga yaddala wayo ne mukama wange Jacksti alinawo program bagiyita omu bwati yakunoonyeza baagalana ogamba awo nze njagala muzungu n'amunoonya n'akuwa omuzungu ne mwesanga ebiddako biba byamu munnange kuddiza guba muwe naye nga muliisaako kiina ensonyi kikazi kyattu essimu ku lanchi essimu mu budde bw'okulya essimu mubaagalana nga balimufuna kamiro alo ate ebe ya mukazi owulira embiriko alo hello omunaye namulabye ssebu yasabuddeawo namulabye pinto yasabudde ne pinto awe Ssenyonyi waatyo kyakoze Veronica Ssenyonyi kyakoze Veronica amanyi ate pinto alinako telegwaniradde pinto nze nganze musoma pinto alina kagundi keyanyumira yagamba muzeyi Museveni tukuwadde ennaku endowooza nengamba oba bamuwadde 3 ave mu ntebe nengamba oba bamuwadde ennaku 3 Ssenyonyi busy ave mu bulamu bw'ensi kumbe mbu bamuwadde ennaku 3 naye abakoleyo ku bivvulu ndaba naye muyimbi pinto kati omukulu ali ku ssimu awoza mbu tali nnyo bize era ali yekka talina gwali naye mwana muwala ne kimumalako appetite saawa zino appetite egenze ono ali mu baweeswa bamanyi kusabula saawa bina bya bufuzi alina statement emu gy'avulumizza n'ejjako omuntu mu mbeera bamaama gye muli ng'amasimu gakutabulira ddala kankulabe mu comment section simu ki eyakutabula omwami yayogera biki ebyakutabula kale oba bye wawulirako munno nti byamutabula namuyingira owaaye ngenda kubeerako NBS leero kiki gwe naawe ndi ku ssimu olaba swama mu katono kansooke malirize essimu nkakasa ngenda kubeerayo ngenda nnyo owaaye fiiki linda muko katono nsooke malize alo kiki
Chichi? Nagoli nayo oli nange. Ogambye tolina goli naye. Mazi wano kama. Kamalirize gwe kankuddire. Ogambye toli naye. Toli nange. Tolina goli nayo wano. Okakasa tolina goli naye wano. Abadde ayagala kumulagayo. Ndi naye. Ninawe weka. Tuli fenna. Chichi buzibu ki naawe? Tuli fenna. We having a good moment. Tuli wano tuli fenna tuli mu kaseera akabagala n'akalungi. Toto mbadde ndi mukugano ono kulaba ensa kuweta. Ndi Toto naawe ndi mukulambula ku nsi yaggwe naani? Fena bannayuganda. Nze n'abannayuganda n'abaana baffe be tugenda okuzaala abo. Just nnoonya ku updates ndabe bigenda bitya. Tosambisako wabbali. Ne gwe tugambe tosobola kussaako byabufuzi by'owabbali. Kimu bibiri byabufuzi. Mu buliri byabufuzi. Gwe byabufuzi oluyombo terutandise. Bamunjagaliza gye tulaba. Omalako emirembe. Ne nange kankubuli omalako emirembe. Kaseera ofuluta. Bannayo ofuluta. Abyogedde. Oyiriitira. Tovuga yadde kugunda ovuga Subaru ziri ez'empaka oleekaanira waggulu. Mba sirina kyakola please you overfruit. Ofuluta nnyo naawe olimba nnyo. Ate abaagala nti batabuse. Oli mu nnyumba yange ofuluuta. Kyokka ate we yali yakajano yamugamba munnange ennyumba yiyo engeri gye kiri nti abakyala be bananyi. Owaayi kati nze mbikoye bintamye ŋŋeze anobye tenawera mwezi anoba. Gwe nno Toto wandibadde toyogera ku bintu bya naawe Toto topaakinga si ye yajja n'ebbaaga ng'erigenda ebintu bisatu egenda mu maaso. Kati munnange yakwata mwana muwala n'amuzza ku nniya agamba waaye Toto munnange tewandigenze mukwano kuba kati olaba Toto bambi togenda nkwegayiridde Mbadde ntandise okufuna ekyenjawulo. nze gwolaba ntandise ofuna ekyenjawulo wonna agenda kati ebiwoowolo ebibadde bizze mu position yaayo yagala ogenda ate biryoke bidde wali eri awabeera akataago kadde awali omutima okimanyi nja kuba siina mirembe Toto togenda. Ekyokukyusa. Bwe wabaawo kyonna ekyokutuusa bambi nkwegayidde nja kukyusa n'ensonyiwa togenda kale. Omanyi muyinza okuyomba nze kyovala yannayisiganya kunfuga. Kati munnange mwana muwala agamba nti no teweetaaga kukyusa ky'oyagala era sirina buyinza bukukaka. Ne kunze nalingidde omufuluuto ne sirina kyakikolera kati nze naakola ntya nazaalibwa bwe ntyo ndi bwe ntyo. Awo firimu enzijukiza bagiyita Kaggwa yali yagwa nga tayimuka naye nga yeewozaako agamba omukazi ndi bwe ntyo nazaalibwa bwe ntyo nze bwe ntyo. Kati munnange ne mwana muwala yazaalibwa n'okufuluuta talina kyakikolera. Kati munnange sirina kyenkola kikosa. Musajja mukulu agamba nti munnange nsonyiwa ku byenjogedde n'endowooza ebintu bino tubigumire bugumizi. Nja kugezaako kwefuga ku by'obufuzi naawe okufuluutako nkugumire. N'amazima gennyini we naasuuka wano kano akatundu ekasukka wano mu nkuba emiggo kujjaho nga mulina kye munjagala. Subscribinga o likinge o commenting ate akatundu akokubiri tugenda kuba tukafuna Joshke Tincture Avenue.